ko jako akawuwo. Tetugenda bakkiriza kuyingira mu bibiina kusomesa baana baffe. Ng'eddagala erigema ekirwadde ki COVID-19 lyakajja, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalambika abantu ab'enkizo abalina okusooka okugemebwa ekirwadde kino, nga ku bano kwaliko abasomesa, abasawo ssaako n'abakuumaddembe. Ng'ebula ennaku mbale bubaza abaana okudda ku masomero, abasomesa ebitundu 30 ku 100 be bokka abaakagemwa korona ku ddoozi ebbiri zonna ezirina okubagemebwa. Kyennyamiza nti no abasawo mu Uganda wano bitundu 54 ku 100 be baakafunira ddoozi ebbiri. Kyennyamiza nga atejjukira abasawo be batandikirwako ensonga. Abasomesa bitundu 3 buli ku 100, 30% be baakamalayo ddoozi ebbiri. Wano mbaka wa pulezidenti atuula e Kayunga Ronald Mukoza wasinzidde n'alangira olutalo Kasiggu ku basomesa mu disitulikiti eno y'e Kayunga abateekateeka okuddamu okusomesa nga tebannaba kugemebwa nti si bakubakkiriza kuwereba abaana ba ggwanga nawookeera. Kubanga gavumenti yatya eddagala lyaliyitako nga ligetinga expired, naye nga abasomesa balina okugemebwa tebava gye bali. So n'olw'ensonga eyo abasomesa abatannagemwa mukimanye nti no kijja bakaluubiriza okuyingira mu bibiina. Mukozi ayogedde kati ng'omusezi agula essowaani nti abasomesa bano baweebwa omukisa ko n'obudde obumala okwegemesa, kati nga yessaawa abatannaba kugemebwa badduke zambwa kubanga eddagala we riri mu bungi, era nga mu kino bo ng'abakulembeze bakubeera bakambwe ennyo eri abasomesa bano. Abasomesa baweebwa omukisa, doozi ezinga ziggwako ne batuuka n'okugamba nti no buli wa myaka 18 agende bamugeme. Ono era akubidde abazadde ssaako n'abakulembeze b'enzikiriza omulanga okulaba nga babaako engeri gye babuddaabuddamu abaana babaggyemu ekiyongobero, n'okusingira ddala abaana ab'obuwala abafunidde embuto mu muggalo guno kibasobozesa okuddayo okukakalabya emisomo gyabwe. Ekintu omuzungu kyayita psychosocial support, okubudaabuda kutandikira ku ffe bazadde. Ekirwadde kino buli omu kyamugoya, so abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo, kubanga kyemanyi buli munnayuganda alina enzikiriza gy'akkiririzaamu, balina okwongera okubudaabuda abaana baffe, okubawa ekifaananyi, okubagazisa okusoma, kubanga abamu bali babivaako, basobole okutuukirira abaana bano, basobole okukyusa endowooza zaabwe. Mugambe nno mwana wange okola ssente kulungi, naye n'okusoma nakwo kuki. Babamu ku basomesa abamala okugemebwa betwogeddeko nabo bakubiriza bannaabwe okujjumbira okugemebwa, ate n'abazadde ne babasaba okuteekateeka obulungi abaana kubanga essaawa ey'okudda ku masomero eyengedde. Nandisabye abazadde tandika okwebeereramu, kuba okuweerera omwana bw'oyalwa mu nnyindo bw'alina ottwekoola, tutandika okupulaningira abaana abo tulabe nti baddayo okusoma. Nokyona amasomero agasinga mulina okuteeka ebisale waggulu nnyo. Embeera gye mulimu n'abazadde baffe era zembeera zebakoze zibalimu. Nolwekyo tusaba nti bwe tubanga kukwatagana nabo tukaanye tulabe nga oba school fees abantu basasula install mpolampola, oba tulabe nga abaana badda mu masomero. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okula ABS Television. Tusuubira doozi ez'endala eziweerera ddala. Luli bye twali twekwasa musimanyi doozi ezintono ya bulimba, doozi weeziri